eno ye alipota y'embeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga waliwo okunafu okw'amaanyi ennyo eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa ku Gayanja Atlantic ssaako ne Sseguyanja Bindi, era ekiviiriddeko okusika omukuubo gw'enkuba ne gusimbira ddala mu makkati ga ensi yattu, era nga waliwo n'empeweevu zikutanga ziva ku Sseguyanja Bindi nga zijja ku nnyanja Nalubaale ssaako nezo eziva eri mu gabira g'e Congo. Era n'olw'ensonga eyo tusobola enkuba okutonnya okusinga ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ssaako n'ebitundu ebiri ebisangibwayo ebukiikakkono bwa ensi yattu. Era enkuba eno ejja kwengera okutonnya mu biseera eby'oluggulo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku Bbugumu lijja kuba ku diguli za 30 eri mu Kalamajja, so nga ate ebukiikakkono 29 paka ne ebuvanjuba, so nga ate Kampala okuba ku diguli 27, Kasese wabula gujja kwemera okutuuka ku diguli 32, so nga ate Kabale okuba ku diguli 25. Bwe tugezaako netulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi tusobola omusana okwaka okuba ku diguli 21, so nga ate eri New York tusobola olwandagirize Ebbugumu okuba ku diguli 29. Ebuga London, Dubai paka Pretoria nayo tusobola omusana okwaka. Tuyinza okubeerako naawe beera bulungi, weraba.